Assalamu alaikum. Kansubire muli bulungi. Tadde abantu bangi awo nga nkulembeza oyo mukulembeze w'eggwanga bangi beetadde awo. Naye bwe mba nkutadde awo ku lisiti olunaku lwa leero 1 January 2025 byonna bye tusuubira okufuna n'okukola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Obukulembeze bw'eggwanga obuzza mu mikono gyaffe gy'abantu, abantu okubeera nga be balina obuyinza nga constitution bw'ekirambika. Gwe munnange ali eyo okuddizibwa obuyinza tulina bikola mwaka guno 2025 2026 kiba kirina kuggwa buggwe. Naye byonna by'opulaninga okukola ng'obikolera eggwanga lyo Uganda olina bikola kati guno omwaka ogutandise. Ekinkozesezza no vidiyo eno kusiima bantu. Lisiti eyo nga bw'ogiraba kuyinza okubaako abantu b'otamanyi. Nange abamu mbalabidde kuno ku media, sibamanyi abasinga abali awo ku media. Abasinga nange tebammanyi. Naye bwe mba nze nsobodde okuteeka ku lisiti yange eno, njagala omuntu yenna antambulize vidiyo eno. Buli muntu ali ku lisiti eno agifune. Manya kyokola ky'amaanyi. Era gwe manya buli ali ku lisiti eno gwe omu ku bantu abanzizaamu amaanyi. Olunaku olumu kuba olumu bikyankalana, amasimu ne gakuyitirako abakankanga ne bakutiisa, n'olaba abanganda zo ne bakubeera bubi, abakufaako famire yo, mugamba oba leero mbireke ndiveemu mbite. Uganda kasita si yange nzekka, ne bana banyini abaŋŋamba nabo mwe bali. Naye buli lw'osigala ng'owuliriza abantu abo bentadde awo, ogamba sijja powa, kyenkola kyekituufu. So nze omuntu mbasiima era mbagamba mugende maaso. Bwe mba sikutadde ku lisiti eno, kunze tonnakola kimala. Ate ku mulala oyinza okuba okoze ekimala, togamba mbu ate gwe tokoze kimala. Naye bino bentadde nze bamotivatinga sometimes. Kuba bino ebintu bye twogera binyiiza abantu bangi, bitujjako emikwano, bitujjako eŋŋanda, bitujjako abantu abandi tuyambye sometime somewhere. Oluusi ne oli nagamba osusseewo, lekera awo, tolina kyofunamu, ebintu bino obifunamu ki? Naawe oluusi sometime somewhere nogamba abambireke, kitegeera. Ne bakulaga abafunamu, ne bakulaga nti gwe tofunamu. Naye bannaaye bw'oba okolerera eggwanga lyo tokolerera kufunamu. Abantu ndaze ekintu ekyo bye bantu abo nti tokolerera kufunamu. Kola ng'okolerera abaana bo n'abazzukulu abaliddawo, kitegeera. Bwe kuba kufunamu osobola okufunamu, naye oba ofunyeemu accidentally nga si kyoba ogwenderedde. So eno vidiyo yakusiima bantu abo. Buli kasitola nga nkutadde awo, manya ewange okola kinene nnyo. Era vidiyo zo nziraba, live yo ngibeerako, olina kyongattako nekyogatta ku nsi yo. Sometimes abantu balaga nti bintu bino tebabiraba, naye babiraba. Kyangwa omuntu nagamba kyokola kyakabi, ate gwe abaŋŋambye oba osinze oba okoze kyamaanyi. Kuba ffe tutandise okukola ebintu bino nga tukolanga nga tulowooza tebigenda kukola impact.
naye gwe nina gy'oli muvubuka munnange yonna gy'oli ng'osobola okwogera ku bikwatagana ku nsi bambi situka yogera ojja kukola impact. Video ne bana erabiddwa abantu aba kasite bange erimu amakulu kuba bangi abalina following aboogera ebitalina makulu, bangi bakola bitalina makulu kitegeera, bangi babeera ku app eno kweyambula, bangi ababeera ku app eno kufuna vibe, naye bw'oba owaayo obudde bwo n'obeera ku app eno ng'osomesa eggwanga nti omuntu asobola okwenunula ne tufuna Uganda ey'enkya nga buli muntu asobola ogyeyagaliramu. N'ezo ensi ze mulaba waliwo abaateekinga risk eno gye tuteekinga. Gwe gy'olaba gye weegomba America gye weegomba waliwo abantu abaateekinga risk etambulire mu mateeka gwe ge weenyumirizaamu n'ogamba America singa ndi mu America. Eyo Sweden gy'olaba ensi yonna gwe gye weegomba erina abantu abaateekinga risk. Naawe mu Uganda beera omu ateekinga risk ensi yeetereere. Kale ofe ng'ogezaako, ofe ng'ogezaako kuba ne wootagezeeko ojja kufa kitegeera. Kati kuba kyekisembayo mu bino ebintu byonna ekibasembayo kutiisatiisa ayinza okugamba ebira naye ekisembayo bagenda kugamba abasajja bajja kutta. Naye gwe olowooza bameka abafa nga teri abasse? Bameka abafa ate ne baleka eggwanga nga liri bubi nga te babadde n'amaloboozi okukyusa? So teeka ekigere kimu mu maaso ojja kulaba nga n'ebirala bijja. Olugendo lwa mayiro 100 bawutandisa step egi eyeesooka kugenda mu maaso. So bakomredi mwenna kuba ku president aba mwenna bentadde wano mu motivate nga mulina kye muŋŋamba nti sigalako ate ojja kukola amakulu by'oyogera bya makulu. Abakomentinga abampazi likes abakola ki mwenna mbeebaziza, naye ate bano abasajja bentadde awo n'abakazi bo bakola kinene kuba bamumotivatinga. Bless.